Yes, live ku Projan Media TV yonna gy'osinziira tukwebaza okubanga ku mukutu kwoli. Olunaku olw'eggulo omukyala amanyiddwa nga Winnie Nwagi yavuddeyo n'abaako ensonga ze yatereezezza ezigenda mu maaso mu media. Ensonga zino mulimu ensonga za mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood. Winnie Nwagi yagambye nti ye ne Chosen Blood embeera yaliwoko naye kyatuuka ne kiggwa oba okitegeera. Yagenda okiraba nga bo ba artist bombi okudatinga artist munno ekintu ekyo tekiba kyangu, so bonna ne bagenda okiranga tebagenda kwesobola okitegeera nga buli omu yeetaaga omuntu partner, omuntu nga serious partner okitegeera kyentegeeza nga si ba artist bombi okitegeera nga yeetaaga omuntu gwagenda obba naye nga si artist. Naye n'avaayo n'agamba nti ekyo twakijjawo ne kiggwa ne kivaawo, naye media ekyakimulemezaako nti akyayagala mwana mulenzi amanyiddwa nga Chosen Blood of which tekikyaliwo. N'agamba nti n'ekyo ekintu kimulemesezza n'ofuna omuntu we owaddala gwayinza obbeera naye lubeerera olw'ensonga buli omu atya omu approachinga ng'alowooza nti no Chosen Blood ye boyfriend we oba ye muntu we. So Winnie Nwagi n'avaayo n'agamba atadetinga Chosen Blood. Ya Chosen Blood alina girlfriend we era ne Winnie Nwagi ali single naye tanoonya, naye agezaako okubanga ayagala okubeera mu relationship eri serious, era omuntu yenna waba ali willing asobola omusalako, naye essaawa zino abantu bamutya balowooza ayina Chosen Blood. Yes, fe ku Projan twewaayo okubanga tukuwa ensonga zigenda maaso ku internet then netumane tuziclarifyinga mu mbeera yonna, commentinga, likinga, subscribinga.